ekuno ffena alinza okuba yaggwako enjala ennuma buli kimu kinnuma omukwano gunnuma baagiro lyange lino we likwatira ku muntu lino maanyi gonna gali muno teri mukazi gwe ndikoonako n'asigala waggulu teri era lino ddyo kasita mmanya nti omukazi wuuno kasalikoonako oba owedde era kasalikoonako omanya lino no baagiro lyange kandyebakeko nnyongere n'okufuna amaanyi era mpowamu wano kubanga ate ogenda ewaka tenkomewa tenzireyo kampoyeremuko wano Justin Magezi ebisigadde tunalaba lino bulira njagala libeeko kyeryekolera olwaleero oba enkya sangira kasita ebbagiro weeriri akantu kanfume teka sokoleke kano sika atu kakano nkafune kagala kufuka ate musawo Sirya Kibbe yaŋŋamba kasita olaba we kafusse uyo eddagala yabiruwa byampa bannange mbadde ntambulanga nabyo mukama bibino kafusse wano nkalabye nga kagendera ddala nkalabye nga kafuka senga nnyamba nembanga kubanga Sirya Kibbe yaŋŋamba kasita olabanga bwafusse wengira wenteeka kati yaŋŋamba mpandika amalusu siwe wano wafusse wano Shadu wanji mukama waffe buzibu ki nkulabye osooba olina ebigambo byoyogera bitya Sirya Kibbe olina obuzibu nkuyambe nze omulogo nyinza okumwogerako sikutegeera byembagana mu kanisa ate ndaba byeyagala okukola olina byoyogera simanya waafuse simanya wakoze atya ani afuseewo mbadde njagala kufukako kakati omusulo bwe gunnumye nengamba kakola badde mpumuddemu wali kwekagala nfuke munaddiini nze okimanyi bulungi nnyo kati eddiini yannyingira byembagana byemukola sikutegedde bulungi olina ebintu byobadde oyogera ebitali bya Bwakatonda byonna bwa Bwakatonda okuwummulamu sikwa Bwakatonda Katonda era naye yawummulamu yawummula ku yatonda ensi yawummula nange mbadde mpumuddemu wali omusulo we gunnumye nenjira nenkola ki nkunkumule kikibadde kindesobola kale genda akole ki nti genda ŋŋendewa twayagala tomaze okufuka bado sinaba kale genda ofuka wali genda ofuka eri ogende ugwana ovaawo huwa genda ofuka njagala ofuka wano munaddiini naawe nedde osobola ofuka wantu awalala munaddiini nedda leka naawe nze ndiga nfukeeko wano munaddiini ate kati lwaki oba onnyingirira bwoti nkuyingiridde nti anti kati ndaba oninga nemesa nedda gwe tambula mpola mpola ogende ofuke wali wano vaawo wano bwe wati wano vaawo munaddiini naawe emisota gijja kuluma kiddu emisota gijja kuluma munaddiini tolabula ku misota nze ntya emisota naye infact kanfuke ndowooza naye munaddiini naawe munaddiini tofuka mu bintu bya gundi yange biki ebiriwa tofuka awo lwaki leka nze nfukewo munaddiini bambi munaddiini Sirya Kibbe Sirya Kibbe abadde ki atya olwaki omwogerako essaawa ate mwagaza ki kati oba tomulina kyomwagaza waki omwogerako bannange munaddiini naawe kale fuka nedda kanfuka wano munaddiini naawe munaddiini naawe leka munaddiini naawe munaddiini ndaba byokoze kati Sirya Kibbe ate kale kutambule naawe ennaku zonna naye nga ate omukisa wakugutta kati ebiweebwa ebyo birina ebiweebwa byo sinina leero sirina kati sirina tolina oti
sina biweebwayo. Kitolina. Ekibbo kiruwa? Ekibbo nkireseyo naye era tekingana genda waŋŋamba nti buli lwotambula n'ekibbo lwoba oyagala ebiweebwayo. Genda nabo. Munaddiini kati biki byonkoze kati omusulo guluwa kati gwegwani ogwakatono ogwa munaddiini kati ŋŋendemu omusulo guluwa eddagala lyange ndisudde wano maama nsudde wano eddagala lyange nsudde wano eddagala lyasiya kibbe ndikuumidde ebbanga kyokka omusajja kati omusulo olaba gwonna gwegasa Kiddu ssebo alese wano ebbaagiro yalazeewo Kiddu nga weeyagadde n'abakazi ba ku kyalo kuno buli mukazi w'abandi agendedde kuno naye nange kangende neeyagaleko Kiddu tonna kyotakoze naye n'omuntu kagende naye yeeyagaleko Kiddu nga weeyagadde n'abakazi bannange ate kiki maama nfudde wano wembadde ebbaagiro maama ebbaagiro lyange engatto zange nditutte liruwa ebbaagiro lyange liruwa maama nfudde ebbaagiro lyabadde bwe liti nagenze oba siwe wano ebbaagiro lyalibadde maama engatto zange ebbaagiro ani atutte ebbaagiro libadde wano kubanga nagenze bwenti nagenze bwenti nendireka wano nalyerabidde ebbaagiro lyange maama ebbaagiro lyange ebbaagiro lyange ebbaagiro lyange nena kubaagirawa engatto zange ebbaagiro lyange maama ebbaagiro lyange ebbaagiro lyange ani atutte ebbaagiro lyange oyo munaddiini atutte ebbaagiro lyange munaddiini atutte ebbaagiro lyange kati sigenda kubaaga era muwaabirayo ewasiya kibbe ebbaagiro lyange maama ebbaagiro maama mpulira bubi ngenda kufa ebbaagiro mbeera ate nga sina bbaagiro kati ndabaagira wa senga sigenze kangende ebbaagiro lyange maama ebbaagiro lyange alabe ku bbaagiro lyange liruwa alabe ku bbaagiro alimpe nja kukuwa byonna bye nnina ebbaagiro lyange olireete ebbaagiro lyange liruwa ebbaagiro lyange maama ebbaagiro lyange ebbaagiro maama ebbaagiro lyange liruwa ebbaagiro lyange ani alirina ebbaagiro lyange liruwa mujja kulireeta ngenda bawabira yasiya kibbe ngenda bawabira mupe ebbaagiro lyange liruwa ebbaagiro lyange liruwa ebbaagiro lyange liruwa ebbaagiro lyange ani abbye ebbaagiro lyange mujja ddireeta gwe kiki ate adduukiriza nina byembadde nyanguye okusisinkana lwaki engatto zikwatidde mu gundi mu ngalo jasi mbadde nyanguwa bwangu osanzeera nange ndi wane no ng'ebintu zawedde tokwatako olaga waiso kumbuuli ogendawo ngenda kusisinkana taata Naalu saagala nnyo omusinkana ng'oli wekka lwakuba nsanze ndi mbwangu naye saagala ogende ng'oli wekka nga lwaki gwe buli gw'osisinkana naye n'ogenda nange magani gwobbye nga nzibye eki sooka okomewo sokole guguzawedde beeramu naawe njagala kwanguwa nnya bingenda okukola mangu kati naye toyingira ndeka ngende netondera omusajja nvaako nze naye nkugambye beera mwegendereza naye sikutegedde
Katonda oyagala kuntegeera ki? Kyoyina kugoba. Yamanyi tebinkwatako. Ngende nange nkole ebyange ebinkwatako. Naye sonyiwe naye simutegedde. Oba ani azza mugoba?